tugende kweri bakusudde dda ku kifo. Okusooka njagala kuyozaayoza Mulyati ne Nandala olw'okubanga bakizudde nti babaka ba paalamenti be balina Ssemujju abafuukidde ekizibu. N'olwekyo okufuna emirembe Ssemujju balina kumugamba nti kati si yakulira FDC mu paalamenti. Naye kati ziweze ndowooza wiiki 3 abaka ba paalamenti bwe basinkana Mulyati nga nange kwendi yagamba abaka ba FDC nti bane Ssemujju ayogera nnyo mu abalala abalabisanga abatalina kye mukola nga kimuluma. Ate nga sisobola kulekeraawo kwogera. Okuva Museveni lwe yayingira mu FDC mulimu ebintu nga kalenda yeebulayo. Kati gwooza ni Museveni anyumirwa nga Ssemujju amuli bubi mu paalamenti. Alina kulagira balenzi bane munyambeko omusajja nga nzita. Kakati nabo ne bagamba nti otuwa mmeka bwe tumugoba. Kati kikyabaddewo. Era nze mbayozaayoza. Nze obuvunaanyizibwa bwe nyina mu paalamenti obukulu bwa kukiikirira abantu b'ekira. Actually emenyeka nnyo okolamu ebintu ebirala. Kakati kambasabire mu nkolagana yaabwe empya ne Museveni etambule bulungi. Since Museveni entered in FDC, this was just a matter of time. Because in our earlier meeting with Mulyati, he told FDC MPs that Ssemujju Nganda was talking too much and he was causing you other MPs problems. So it's just given that Museveni would tell him that please, I no longer want Ssemujju is causing me too much trouble. In fact, me, I was waiting for this. First of all, I was elected by the FDC National Executive Committee. Mulyati and Nandala have no right to sack me like they are purporting. But also there is nothing in being the FDC whip in Parliament. If they want it so much, I will give it to them. They didn't even have to sack me like they are purporting. Because my major responsibility is to represent the people of Kira municipality. They were already uncomfortable. And by the way, it started much earlier, even with the elections. Mulyati has been so incompetent that he even fears competition from his own people. I think now he will become a very big leader now that Ssemujju has been disturbing him, is no longer the whip. And I congratulate him.